Finally Hajjati Zuula akiliza n'okwetonda neyetonda abatiimu ye bakakasiza ke katambi kengendo okubeera nga nkuzannyira maaso awo. Ate omulala wuuno kkooti emusalidde emyaka 35 mu kkomera. Nsonga ki? Akatambi nako nkalina mu maaso awo. Likinga video eno, subscribe nga gwatannaba, ate tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sanna. Tutandise n'ensonga za Hajjati Zuula, nkusaba omwerabireko. Wane jagudde ku kyalo. Ina mukwano gwange kisa kya Mukama yankubiddeko. Nangamba Nalongo omulimu gw'okoze ogukoze ku musango oguli mu kooti right now. Kati muleke kooti ekole ogwayo, ekyo nange nkyebaza. Nenyina kye njagala okusaba abatiimu Haji. Nkisaba n'obuwombeefu bw'ekitalo. Nti amawulire gano aga propaganda tugaleke. Tusobole okufokasinga ku kooti kyenaasalawo, buli muntu kyaba agenda nakyo. Kubanga kye nali sikkiriziganya nakyo. Ge mawulire ag'obulimba agayitingana ku muzadde yajja okwekubira enduulu nti beebase ku muki ku mwana we. Ku muzadde yajja okugamba nti omwana we afunyeemu obuzibu. Bagambye nti waliwo amaloboozi agatambula nti omwana sikyasobola ttambula ndi mu kikomera. Mbategeeza nti omwana oyo waabeera tewali kikomera. Kitegeeza eddoboozi eyo nalyo kyamu. Waliwo eddala nawulidde nti omukyala alabiseeko ku embasi esimanyi ku ki ku American Embassy. Omukazi oyo amaze ennaku 2 ku kitanda olwa pressure eyalinnya n'emuyisa bubi. Amaze ennaku mmeka? 2 ku kitanda. Kale ntwali tukyali awo ne tuwulira nti ate maama agamba omwana bamukebere DNA asembayo obutwa. Nga mutuufu bw'obigattagatta kano si ke kadde akatuufu. Mbadde nsaba ffenna tufokasinge omulamuzi kyanaasalawo kye tuba tukola ki? Kye tuba tutwala. Propaganda ono akome. Omusango kasita guli mu kooti, ffenna tubeere bamativu nti ekiriva mu kooti okusinziira ku bali abakugu abatusingako kye bano ababalabye. Mbalaba abalala mwogera nnyo ku nsonga zange ne mukyala Jennifer. Ensonga zange ne mukyala Jennifer muzireke. Kubanga eyatukuza eyatulabirirako ffenna waali yampita ne mukyala Jennifer ajja muyita. Ezo zisokezidde wabbali tumalirize omusango guno. Temuzibaako. Kubanga abamanyi ebbanga bakimanyi nti nali mbeera ne Jennifer. Wabula yasiba Asiya, bwe najja yasiya ne kimuyisa bubi. Kitegeeza namusobya ati first naye ne mwetondera. Ndowooza n'alwawo okunsonyiwa. Bye tunaamanya nga tuli eri gye batugenda tuyita okututuuza. Kati mbadde nsaba tufokasinge ennyo ku musango guno nga buli muntu atunudde ku kooti kye kinaavaayo. So si propaganda ono akome ye tumuleke kubanga abantu bakugamba Nalongo omusango mukuleke temuddamu gwogera nga naawe okiraba naye ate oba osirise ate propaganda omulala n'akola ki ate nga kyekyandeeta saagala propaganda ku media bannange. Njagala tusigale musango li mu kooti gwe gunaasinga gumusinge anaaguwangula agukole ki kansobe ndowooza nkitaanyiza bulungi. Mbatumiddeko ab'emateete mwenna buli munnabiteegawo oli nkwagala nnyo n'abeddira ente mbaagalamu ak'ensusso kubanga yenze nampijja ekyo nkimazi kansobe tukikanyizaako bulungi. Yes, ibuterevu tutandise n'omukyala yoyo Nalongo Kitone. Nalongo Kitone mumumanyi bulungi nnyo oyo ava ku tiimu Hajjati. Oyo afana Hajjati. Hajjati waagwa naye waagwa. Kwegamba ayiriddewo Hajjati omubiri from day one. Abalala bonna nga bamuvuddemu ye asigaddengawo ng'ayirawo Hajjati omubiri. Kakati ensonga ze kansubire muzeewuliriddeko. Abadde ayogera ku ba social media in-laws abalemedde ku nsonga eza Hajjati Zuula ne Haji Ali ng'abagamba nti bandibadde bazivaamu ne bazeesonyiwa ne bazirekera kooti n'esalawo nti ekirungi essaawa eno ensonga ezo ziri mu kooti so ne baleka kooti n'ebeera nga esalawo kyonna ekivaayo abantu kye baba bagenda nakyo wabula baleme kubeera nga basala omugambo baleme kubeera nga batambuza kalebule. Lwakuba ba social media in-laws nabo si basanyufu. Ba social media in-laws naddala tiimu Haji si basanyufu. Bamubuuzizza lwaki ebyo byogera kati tewabigamba Hajjati mu kusooka. Hajjati abadde nga wano mawulire ng'akola interview bw'ava kwena adda kweri bw'adda kwena wadda kweno naye nga temumugambako nti ave mawulire ensonga ziri mu kooti. Lwaki mulaba kati ng'akaliro katandise okubeera nga ebintu bimukyukira ate essaawa eno gye mulaga nti temwagala nsonga b'amawulire bazoogere kuba temwagala zitambulire mawulire. Kwegamba ba social media in-laws bamutabukidde mu ngeri bw'etyo. Luli Hajjati abadde ngawo ng'atambula ku TV ez'enjawulo akola interview eno bw'agivaako ng'adda kweri
kati nova ku zi TV n'agenda ku ba YouTuber oli n'amukolako interview nono n'amukolako interview okakana nga interviews zisusse obungi kakati ba social media indoors webebuuliza lwaki ne Hajjati temwamulabula mu kusooka nti yesonyiwe amawulire kubanga ensonga zalese mawulire kitegeeza ziba zirina kuggwera mawulire era buli omu abalina okuvaayo n'abeeranga bw'atyo azoogerako. Si bigambo byange, bigambo by'aba social media inlaws oluvannyuma lw'okulaba ku katambi ako, naye ng'era kyekisinga kati engeri ensonga gye ziri mu kooti mu butuufu buli muntu yeetaaga bwenkanya. Bw'abanga Haji ali mu kubeera nga buwaayiriza mu butuufu yeetaaga justice imbagirawo, ate bw'abanga ddala Haji yakabasanya Nisha yeetaaga justice era Haji aba yeetaaga asibibwe. Ate bw'abanga Hajjati Zuula awaayiriza Haji, Hajjati Zuula aba yeetaaga kubeera nga akomererwa bukomererwi kubanga kyakoze si kirungi wadde yadde n'akatono. Bw'abanga ddala abadde alimba, bw'abanga ddala abadde awaayiriza Hajjati, naye nga mu byonna justice yeetaagisa kubanga ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Ne ba social media inlaws nabo tubanenyeko katono kubanga bavuddeyo ne boogera ku nsonga zino ekyamazima nabo zaabasukkako era ayogera n'ayita bw'awaayina okukoma mu musonyiwe busonyi, naye nabo ensonga zaabasukkako kubanga ziri confusing, zibuzaabuza ebyaddala. Naye katulinde tulabe wa gye binaggwera. Ffe updates zonna tujja beera nga tuzikutuusako butereevu wano ku Kika Media. Ate bwe tuleka ensonga za Hajjati Zuula ne Haji Ali ne tweyongerayo ko maaso omukyala eyalabikira mu katambi akagowinga viral ng'aliisa omwana empitambi ono nno gakaaba gakomba kwegamba gamumyuse dda, anti olunaku olw'eggulo omulamuzi yamusalidde emyaka 35 agende mu nkomyo agimale eruzira. Emyaka 35 omulamuzi gye yamulamulidde gy'alina okubeera nga amala eruzira olw'okutyoboola eddembe ly'omwana, nodda ku mwana wa muno mu butuufu n'omuliisa empitambi. Ekyo ekyamazima, ekyo ekibonerezo era ba social media inlaws bavuddeyo ne bagamba kyabadde kitono. Ono yabadde asaana kubeera nga asibwa mayisa, ekisinga okumalamu amaanyi nti ono omukyala yasangiddwa ssebo ng'ali HIV positive, Ekikulu ekiriwo ono yali azannyira ku bulamu bwa mwana era tewaba kubaawo omuntu oyo eyarikodinga. Mu butuufu ono omukyala yali ajja kutta omwana, yali ajja kukomekkereza nga asse omwana ono, era abadde asaana ekibonerezo ekijja mu ogwo omusango gwe yakola kubanga ono omwana yali ajja kukomekkereza nga amusse. Gye byalikomekeredde singa teyagetinga exposed abantu ne bamutegeera ne bayita poliisi ebeere ng'emukwata, ono yali ajja kukomekkereza nga omwana amusse kubanga okusinziira ku buli obutambi bwe twalaba olabira ddala nga yamulinako obusungu bungi nnyo bwe tutamanyi we buva. So ono omukyala ba social media inlaws bavuddeyo ne bagamba nti yabadde asaana ekibonerezo nga kikakali, ekibonerezo nga kinenemukko okusinga ku ekyo kye bamuwadde. Bwe yabadde asaana oba kusiba mayisa, bw'oba yabadde yeetaagayokko n'akalabba. Si bigambo byange, bigambo by'aba social media inlaws, naye ng'ate batuufu. Engeri gy'oddaawo n'otulugunya omusaayi omuto ogutalina adde omusango gwe gwali gukoze ku nsi kuno, ne bw'oba nga abazadde be b'olinako obusungu ate tolina buteeka ku baana kuba bo tebabimanyi. Lwaki entalo z'abazadde ate mba muziyingizaamu abaana? Ziri zibeera ntalo zammwe n'abaana babaawo nga bali byabwe tebalina kye bamanyi, bali innocent, talina yadde omusango gwonna gwe yali akoze ku nsi, naye gwe kataata kamaama n'okaddako n'okatulugunya n'okakuba. Bannange omukazi yabadde asaana ekibonerezo ekisingako ku ekyo, naye kale era n'ekyo kye bamuwadde nakyo kijja mutuulamu kubanga gwe waayo emyaka 35 gw'ogimanyi, emyaka 35 baba bakuweeredde ddala emyaka egiwerera ddala. Woviireyo mu kkomera
oba ogenzemu obunderstanding okomawo nga n'okutandikira tolabawo naye katulinde tulabe wa gye binagwera. Butereevu tujja kubeera nga updates tuzikutuusaako wano ku Kika Media. Jjukira tweyama okubeera nga tukutuusaako updates zonna ate nga tuzikutuusaako mu budde mw'ozeetaagira, mu budde mwe zifulumidde ne tubeera nga tukkuumira mu kumanya. Kale nyongera okujjukiza tubadde ku Kika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Twera kutandinga on notification bell yo Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onnawona toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata mu kigalo Butereevu video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulera waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.